Omulabi wange omu bamuyita Immaculate ali mu US yampereza obubaka nga bamaze okumujja n'agamba nti Nalukoola kye yankola Katonda ansasuddeko ekitundu nga nkiraba. Sure. Message njirina. Nalukoola waliwo emivuyo gye bangamba gye Nalukoola kye yankola nga munnamateeka ajja ku kisasulira. Omukyalo oyo ali mu myaka 6 alina kansa. Mulwadde yali on and off. Yasomesa lawyer n'afuna PhD n'amufuula farm manager alina ettaka lya njawulo nnyo eyo ekigo. N'akwatagana n'omuntu atali wa Luganda n'amugaye yamuguza ettaka. N'aguzaako n'omulala mu Kyebi mulimu omwami gwe bayita Agaba. Ne bagenda ne batandika okutwala ettaka lyaki. Kati bwe balitwala ne bayitwala n'atandika n'okuzimba. Omukyalo oyo agamba nti ngula Nalukoola ntaase ku balooya banne. Ne muwa $15,000 ateekeko kaveti ku ttaka lya $5,000. Yateekako age. Kati endala bazimba kigambibwa nti n'emu eriko mukyala wa Nalukoola nti azimbako. Omukyala bw'agamba byenjogera siwaayiriza. Petition nagirabako. Kakati kooti omulamuzi najja ku site n'agamba nti ataddewo temporary injunction nga main case weewulirwa. Bw'agiteekawo fayiro n'agirekawo neddako omulamuzi bamuyita Kazaalo senior judge kwono. N'agikwatako naye teyagiwulira n'avaawo nga agivuddeko emyezi 4 naye n'akomawo n'ateekako n'ajjako kaviti n'agamba eno omulamuzi oli yagiteekako mu bukyamu naye tawansonga. Kati mu kaseera ako ne baleeta omulamuzi mulala tannakwata ku fayiro bwe babadde bazimbira ekiro naki n'emisana akakola ki ate kati njagalayo ki bw'akuyita togenda Siraaji bwampita ngenda ne mubuulira nti waliwo abakuwaayiriza nti watereka abaana ba pulezidenti b'otamuwa. Ekyo ngenda ne bwangamba kati nti yatereka bavudde mu nsiko nga bakyali yabazaala tibannagenda mu nsiko. Omu ye Joseph Kaguta n'abaana bawala omu yafuira Busoga. Ngendayo abo abaana sala abamanyi tekugambye nti de ani Kadaga Kinene Ivan kojja wa Jennifer Musi yewandeetera nakyali mulamu mu nsi. Ne bagamba mulete proof ne bayita DNA nga bazikola ku ssale. Kati njaga bangendayo kukakasa nti abawaayiriza ekyo kintwalayo ne bonkoera appointment enkya. Waliwo n'abantu bebalwana nabo abatamulaba nga bantuukirira nga bwe nga nti nyamba abatalaba genocide bamwagaza ki yajjanga ewaffe ne tumuyamba. Omulala baana ba Kisembo ali mu US babiri bambuulira buli lunaku omufulabirako tuyambe. Ettaka lyaffe yali yakulira poliisi mu Uganda Buwembo oba Kisembo yali IGP. Abo abaana bulunaku bannoonya. Waliwo abasoma ne Muhoozi nga bamunoonya. Kati bwangamba mu butuufu nga tagenda kunjigiriza Luswayiri lwa basale Olunyankole tebamulaba. Bwe banoonya ne bategeera bajja. Era bw'omujjukira obiwo oba musanyufu. Kituufu oba musanyufu naye tekisi kyakatala nti olina n'ogenda mu mawulire n'ogaba amawulire. Nasoma naye munoonya mbuze. Wonna osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuuzako nti osibye otya osuza otya kusinzira mu ggwanga mwotulabira ne mu kitundu mwoli afunye okusomozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulaba kusaasidde nnyo. Abakuba amasimu abaweereza message nga musima programs zetukola mwebale nnyo mwebalire ddala abali wano n'abali ebweru w'eggwanga. Waliwo omusajja ali Kayunga eyo ayagala nnyo Siraaji Lubwama. Ebibuuzo bye wampa mbiyina naye for today tetugenda bikolako tujja bikolako next time naye nga mwebale nnyo okubeera nga mugoberera MS Media. Nyina Siraaji Lubwama munnamawulire mutunulizi wa nsonga ate era musunsuzi waazo. Siraaji buuza abantu abatulaba ku MS Media mbalamusizzaako nnyo abafuniddemu mu ngeri okwebaza Katonda n'abafiiriddwa. Mu ngeri y'enjawulo njaga kwebaza eddwaliro ly'amagye ebbombo. Ennaku nnyo emabega mukyala wange nakugambako gwe baali bawambye. Waliwo omuzira Kisa Nansi w'ebbombo abadde amuleeta mu mmotoka ye ne basula awalala n'azirika n'akola ki. Kati baatuuse ekibuya ate avuga Nansi ate ye yalwadde. Yabadde avuga yennyini Nansi. Nankubira
ne mugamba funawo omukyala akuvuga nja musasula yadde yakamufuna nambuira amanyiyo gyamuleeta omukazi n'akolapusinga nansi bwe yakolapusinze noono omukazi ne mukazi wange naye n'akolapusinga nangamba batutteko wano mu ddwaliro simanyi Malutex Kibuyaawo naye babagobye kati simanyi kyakukola naye nfuna mmotoka ne mugamba balindira awo ku lubalaza we bali nzije bwe yalabye nga embeera etabuse ye n'addukawo kumbe abazira kisaabamu balabye omukyala ono ng'alina documents z'ebbombo ate nga ali mu insurance ya bombo mu magye yalabika mukamujasi mukulu ne batuma ambulance ne bamukima ne batwaliramu ne mukyala wange maid basoose muleka bwe bankubira nti mukyala alina amannya g'okulama n'ebisimu omukyala wange konze wabadde waliwo maid naye simu ye efudde gundi ya peace kitagifunzafunzaawo tugende ku nsonga muwulira tampulira naye ne bamunona kati bonna babajjanjabi ne bawona ate owo yabadde mulwadde ki oyiye bwa hysteria naye zireeteramu ebirala hysteria esobola okujjanjabwa mu ddwaliro owewezaako hysteria agijjanjaba yananyini mukazi Nairobi n'akomawo nga gweddagala era nkyali ddagala kati mifaalo yesembayo kakati mbebaza okumunkolerako n'omusawo yamugiza ensuubira oye oli ali mu insurance bamukavalinze owo bamukoleddeko free of charge nina sente zirina okusasula naye zonna zonna ze bateddemu basoose mutwala ntebe ne bagoba ezo zo bazisonyiye mbebaza omukyala lwaki tumuleete waka nabeere waka kati ndi mu lugendo olumuleeta ate ogamba tumuleete esuuti eno gyokubiri suuti bulijjo ozambala kyeŋŋamba muleete waka abeere waka because buli kaseera abeere alwala ekyo kyennyini gwe oba osobola okunvuga mutwale muno nesooka osasula ebbiiri kuba nina okusasula so abatulaba abalina ebizibu ng'ebyange nange mba nabyo ne banyamba ekyekibanja gundi yanyambye agenda kukimpanja omusango gwatutte ennaku nnya ajja kooti omalayo emyaka 10 ani lukyamuzi ono waawa ne Lubaga waawa Lubaga so ekyo kyanyambye nti ngenda kifuna naye alina ekizibu nga nange nsobola okukwatirako essimu yange eri 0772 455 291 ate bwe nkusaba akantu nga kenasaba owente ndibazimuwa n'annuma owente takuwanga yaŋŋamba tajja kumpa paka nga bamufunidde ente ate gye baamuwa eribuna neggwako n'ennyana yali agibanja kazaayo oyo musajja weeyo mu State House kaakati eddala eri 075 0708 702 awo eyo teri ku WhatsApp naye eri gyensoose eri ku WhatsApp. Tweyanza nnyo njagala tusooke ku musango gwa Nalukoola ensala kooti gye yasazeemu omusango guno n'ekiki kitegeeza eri amanyi g'abantu abaalonda Nalukoola kooti n'esala bweti gwe ngaabaddeko mu kooti emisango nga gino naddala nga gyewunyisa bannansi ensala zino ozirabyekukku. Ensala gye nasembayo yayanguwa ennyo yali ya Honorable Kikulukuunyo Faizo yali MP w'e Butambala nga Muwanga Kivumbi Muhammad amuwaabidde okubba akalulu n'okugulirira abalonzi eyagulimu yafa bamuyitanga Kibuuka Musoke yaŋŋambako olumu nti asooka namusoke Kibuuka simanyi abantu bayombera amannya gaabwe Owindolo namuwandiikako nga awozesa abatujju abatukuba bomu nga tannaba kuwuliriza musango nampandiikira kakiiti erinnya lye bwaliwandiika Alphonse Owindi nga waliwo Kadashi Dolo kati ne Musoke naye yaŋŋamba butereevu erinnya lyange ndyagala bwente baleeta obujulizi bungi aba saidi ya Muwanga era nga balina okusooka mu bulijjo petitiona ya presentinga naye omujulize eyasooka yali imaamu w'omuzikiti ogumu n'agamba Kikulukuunyo yabadonatingira ekirabo mu kalulu kya sitima
stima zinetala era bawulira essanyu kubanga stima eyo ebayambako ekiro ng'amasanyalaze tegaliiko aga Uganda ogamanyi era namubuuza nti kiba mukyagiira nti ye nno ngirinda n'agiraga omulamuzi n'agamba nti omusango munene tulina n'emisango mingi egy'okuwulirwa eyo ground ya bribery eri clear sinza gyongerako affidavit yakubiri muddeeyo akalulu balonde bupya eyo yengeri shortcut eyaleeta Muwanga Kivumbi muki mu parliament era omusango gwayanguwa buli obujulizi bwonna tebabutunuulira mu kooti kisoboka okuba nti batunuulira obujulizi obumu ne bagabona oli substantial tugenda ku bujulizi bribery ennene nnyo esinga n'okubba obululu ate bribery ogiprovinga na bujulizi gwoba oleese kyoba olaba nti bwe bawaabira mukwano gwange Kadaaga nangamba mufunire oyo atali wa NRM ne mufunira Lubwama nga mujje ne Lubaga yasimbawoko ku bw'MP n'atuwa amafuta ntugende e Lubaga Kamuli Kamuli enda sub counties 8 bali bamuwabidde naye ku Bakalulu n'okugulirira twasanga nga buli sub county erimu nayikonte ziri wakati w'omukaaga n'omunaana ate nga mpya nga ziriko n'obubaati obumasamasa donated by right honorable Kadaaga bwe tuvaayo ne mugamba tuvuddeyo naye looyawo nga tannayogera saagala kusaza mu kiwuli nze njogera nga munnamawulire abaddeko mu kooti omusango gwa bribery tosobola guwona ne woba okoze otya era namuwa reference ya gwa Muwanga ogugwo guliko obupande ate bwe tuwabuzza abalonzi be abamu gagati Kadaaga yatuwonyeza amazzi gaade gatutta ne mugana oli imaamu bamuwonya enzikiza mu muzikiti kati shortcut eri kusasula looya nakuteesa nani na ayalopi nagamba ali arrogant bikini mugamba no teri arrogant ali wakati waggulu wa Kyabazinga mutwale wa Kyabazinga abayita era yabayita Kyabazinga n'agamba ffe tetumanya bye n'atabbye naye nga busoga ekizibu kyaffe kufuna bwa speaker nabuuza oli babbye nti gwe sobola obufuna nti sobola right honorable sobola obufuna nti ate yali wa NRM naye ate nga naye looya independent namugamba sasulire ono sasulire ne looya era byakomaawo omukazi bwe yajjayo omutwe bw'ati ogwokubiri ne bamukiriyali nga Anita Mungi weerwana n'omukyala Asiya mwana wa mukungu eyo Bukedya byabakama n'ayingiramu n'alegala omulemesa okwewandiisa nti ebigambo ebiwandiko tebiwera nemukuwaaba yamulemesa era okakananga musango bagugobye on technical naye nga yabakama yayamba kinene omukyala oyo obutawangulaani kati Anite ku luutu eno n'ayanguyira omukyala oyo Aseya oba yamuwa omulimu oba yamuwa kinagenda omuga nti okomawo okwanganga omukyala nti nze nabivudde mudde ebyobufuzi sibiriimu n'owa Kadaaga bwe yabivaamu bw'ati ku nsonga ya Nalukoola gwe musango ogwokubiri okukumenya likodi okuwulirwa mu Sande emu Sande ziringa 3 okuguwulira waliwo preliminary gundi pre-hearing niyo okuguwulira omuntu Nalukoola kasita yaleeta abajulizi be nga 16 omulamuzi n'agamba nkukkirizaako 2 bw'oba obuuza abalala bate ate obuuza ono n'oli ekyo kyali kiraga nti ali biased already ate ono n'amukkiriza 4 nga ne Nalukoola mwali of course negundi bamubuuza nambi kakati bw'amala okubabuuza abantu bano mukola submission abanambi baleeta authorities eziwera n'aba Nalukoola nabo ne baleeta ezikola ki eziwera nga mulimu neya Uganda ne Supreme Court musango gwa Museveni n'amama Mbabazi electoral petition ng'egamba nti buno obuntu obutaabalibwa bwali tebulina substantial effect gye bukola mukola ki
mu kulonda kati ono yabala obululu omutwalo gumu mu kakaaga mu bina n'agamba senga baali balonze Nalukoola bwali badde buwe era n'akikkiriza bulungi bw'amala okikkiriza oddayo ku lesho buno obwalondebwa nti abalonzi baali ebitundu 14 ko buli 10 kubalondebwa turn up yali 3 ku mitwalo 19 14%. Kati omuntu yasoma okubala mu P3 asobola okuddayo n'abala na buli 14% naziwa Nalukoola ne bwakubisaamu emirundi ebiri naziwa Nambi yayita wangu nga no authority yayita gisaitinze era ne mu nsala teyagikwatako kuba yali ku numbers kyoyinza okukkiriza mu nsala nti Nalukoola abajulizi bajja n'agamba nti ya campaigning ku polling station 2 ekyo osobola okikola ki candidate asobola okumonitoringa obululu bwe naye tasobola yadde okwogera kujjako ng'abuulira presiding officer nti ono akoze bw'ati ng'ayambibwako babeera ne ba agenti ku gundi eyo naye toyinza kugamba nti ono baamulemesa okulonda Nambi we yalondera omuntu yali akuuma okuva ku nomination ng'alina ne tractor etambula ne bodyguard ne motoka ezitambula nga balaba kuba emiggo bavwe mu luguudo oyo gosobola olina amaanyi agagaana omwana wa Kigongo okulonda akalulu ogalina so kati mu nsala eno nga Siraaji abaddeko mu kooti ekisooka etegeeza ki eri abalonzi b'e Kawempe ebawa message erina akazito kanene nnyo eri judiciary akasooka nti bw'ogamba nti mudde nkujjeeyo ono n'akola application nga n'ateekamu application of intention to show intention to appeal kooti ebeera n'obligation okubawa proceedings za kooti nga bwe zaali ezo zasinziirako mu nnaku ezitasukka 45 n'ateekayo petition na wano ng'ataddeyo application to appeal tomujja mu kooti tomujja mu parliament abeera yakyaliyo paka kooti yes buli kimu asigala kifuna everything okujjako looni okujjako nga gundi egambye taddayo mu kooti tulangiridde ono kuba kooti tebangako Nambi yasaba by election anti yasaba teyagifuna by election yagifuna naye teyafuna kujjayo ono kyataafuna kyakayanako kati era kyeyagenze mu court of appeal Nambi yagenze ali mu court of appeal nti tebamuwa costs musango gwate nga yasaasaanya nnyo anti ekyo kye yakolako appeal nti balina muwa costs Nambi naye yakoze appeal ku nsala yes nabano bagenda kukola kati appeal zonna okujjako nga bazigasse wamu zijja kutwala ekitone nnyo mwezi gumu kitundu kitegeze emyezi 6 giba gisembera semateeka wa electoral commission jagwa kasita tuyingira mu July oba tokyateekawo by elections ate oba tokyajjayo Nalukoola omusango gusobola okugenda mu maaso even after the general elections kituufu emyezi 6 ekyo kituufu kituufu ng'ogwa Katolo Bwama gukoma omusango gwonna gukoma mu court of appeal ogw'ebyokulonda luli gwakomanga mu Supreme nga ogwa Nambooze ne Reverend Bakaluba bagusala ebula omwaka gumu ekisanja okuggwako n'akola appeal ne gweyongerayo emyaka ebbanga n'akola appeal kati appeal eyo nayogerako ne Reverend Bakaluba nimugamba lwaki okandaliriza munaga no wano mu kooti esooka kati wali Reverend ye yali agenda afuna yangamba yes mu kooti esooka osasula costs nnyingiko kooti of appeal buba butono Supreme buba butono nsobola okufissaawo n'amagoba nga nze nsigadde muki kati abalamuzi bwe baalaba scenario eyo ne bagamba nti omusango gukome ku court of appeal ate guleme kusukka myezi 6 kati tugenda mu mwezi gumu appeal tennaba kuyingirayo esooka neya Nambi tennayingirayo kubanga naye alina okufuna proceedings eza kooti eno gye babaddemu
kati ekyo kiraga nti Nambi kyafunye tajja kifuna bwana abafunye kinene ayinza kufuna costs zenkakasa nti ayinza obutazifuna kooti esingawo ey'abasatu oyinza obutamatiza abantu bonna nti effujjo lyonna lyakola Nalukoola n'abantu be ng'amagye baagalabwako nga bakuba bannamawulire ng'amagye so ebyo bikyali awo gundi eriwo just kukola accountability wa President Museveni nti ekintu tubadde tukyakirwanako era waddawo kino tukola ki Nambi kumuwa watuula kuba ne bwekanaddemu mu general election senga asirise n'akalinda tasobola kawangula naye balina omufunira ezo ebutambala oba awalala wonna anti bamufunira ate gwe bw'oba basobola okuba nga wano basobola okuteekawo awali ekinana ne bateekawo ensanvu ne bateekawo olusanvu ne bongerako 0 tewazirabako bandi bamufunirayo dda naye ne mu kalulu akawedde abadde Kampala Central era ne bamumeggerayo Kawempe era ne bamumeggedeyo kaakati Electoral Commission yo tebagirambuludde engeri gye yalemesaamu kalulu ako kubanga yalina option 2 okukasazaamu kaddibwemu oba okuyimiriza ziri ziddemu enkeera ezitalonze zibonoonedde ebintu byazo ekyo yali akisobola n'akendeeza magini eno ey'abantu abatakoze eki jjukira turn-up yali ntono ate neebeera turn-up ntono nga bokisi bazisamba n'abazisamba nga ku kamera kwebali namba eyasamba bokisi ezo ezisinga baali bawagizi ba NRA nga bayambibwako ne poliisi SFC ne judge kati Nalukoola yaleeta bannamateeka abastali bakugu ne bameggebwa bannamateeka bannambi otuyinza okugamba oba abajulizi Nalukoola be yaleeta omusango Nalukoola gwamukubira wamu omulamuzi eyagubaddemu Bernard namanya simanyi oba kimenya amateeka okumuyita kada judge ne yalaze circumstantial evidence ziraga zonna ku authorities zibagobe zenawera basaitinga talina neemu giyamulungudde okujjako okwesiba ku bintu ebyo bibiri ku peegi ze 10 era ali mu rekodi nti yalina capacity nene nnyo mu kusamalizinga emisango yes ni banamuwa court of appeal ajja kuba yatetebaayo nti muddamu kuwoza mugenda ku zino nti wano omulamuzi yasobezza kino wano yasobezza kino kati omuntu wa wansi atali mulamuzi yerabye ensobi kati balamuzi banne baba lawyer banne basamuyizi bagenda kwanika ensobi mu court of appeal era bweguna ba overturned ajja kuba afunye erinnya B wagoberera ku cross examination y'omusango yes nyo abajulizi Nambi ne Nalukoola be yaleeta walaba eziramu gye baddamu ebibuuzo because abasinga bagamba Nalukoola mu cross examination omusango gwamukubira ntiki bagamba ki kubanga ali omujulizi yalumiriza bannamateeka ba Nalukoola nti bamugulirira ne miliyoni bamwaka $200 bagulirira ani bamuguliridwa yo omujulizi ajjawo obujulizi walabako sente zibayita nomination sente zibakuguliridwa zireeta n'oziraga mu court ndowooza proceedings zalina kubeera za ndowooza kisinzira ku munnamateeka w'okunyiza witness because witness asobola okubeera ng'ayina ng'osobola omujjamu osobola okujungulula obujulizi bw'ayina okusinzira ku bibuuzo by'omu mu nsala eyo abajulizi abasinga be beesibako be bano abe bataakola cross examining kubanga be cross examining baali batamatama n'omu kubona Nambi n'awalirizibwa okudduka mu gundi mu kooti ng'omujulizi afuse hostile gyali naye nga wowe ng'ogyeko bano be bagamba nti Nalukoola yabagula gwe bakugulira obagulira omujulizi nibamuzza ku sayidi eri kitegeeza gwe naye wamuguze buguzi kuba sente zigenda na sente highest bidder ye yatwala naye Nalukoola ajja kuddayo ajja kusigala mu parliament ne bubakaddamu leero ajja kusigala mu parliament omulabi wange omu bamuyita Immaculate ali mu US yampereza obubaka nga bamaze okumugjamu n'agamba nti Nalukoola kye yankola Katonda ansasuddeko ekitundu nga nkiraba message njirina Nalukoola waliwo emivuyo gye baŋŋamba Nalukoola kye yankola nga munnamateeka ajja ku
kisasulira. Omukyalo oyo ali mu myaka 6 ayina kansa. Mulwadde yali on and off. Yasomesa lawyer n'afuna PhD n'amufuula farm manager ayina ettaka lya njawulo nnyo eyo ekigo. N'akwatagana n'omuntu atali wa Luganda n'amugaye yamuguza ettaka. N'aguzaako n'omulala mu Kyebi mulimu omwami gwe bayita Agaba. Ne bagenda ne batandika okutwala ettaka lyaki. Kati bwe balitwala ne bayitwala natandika n'okuzimba. Omukyalo oyo agamba nti ngula Nalukoola ntaase ku balooya banne. Ne muwa $15,000,000 ateekeko kaveti ku ttaka lya $5,000,000. Yateekako age. Kati endala bazimba kigambibwa nti n'emu eriko mukyala wa Nalukoola nti azimbako. Omukyala bw'agamba byenjogera siwaayiriza. Petition nagirabako. Kakati kooti omulamuzi najja ku site n'agamba nti ataddewo temporary injunction nga main case weewulirwa. Bw'agiteekawo fayiro n'agirekawo neddako omulamuzi bamuyita Kazaalo senior judge kwono n'agikwatako naye teyagiwulira n'avaawo nga agivuddeko emyezi 4 naye n'akomawo n'ateekako n'ajjako kaviti n'agamba eno omulamuzi oli yagiteekako mu bukyamu naye tawansonga. Kati mu kaseera ako ne baleeta omulamuzi mulala tannakwata ku fayiro bwe babadde bazimbira ekiro naki n'emisana. Omukyala wagulira Nalukoola amateeka amuyambe 15 nzikugambye n'amwongera 9.2 million. Yes. N'amwongera Nalukoola n'akwata $6,500,000 zaali zamuguze. Mukazi n'agamba situunda ettaka lyange. Akyazirina bwe namubuuza ngamba nzirina. Bwe namubuuze ettaka linga lyenkana ki? Dene ya mirundi mingi. Kati ettaka ddene lisobola okugula $6,500,000 ekigo. Oli asobola okusibako. Ne mugamba nti Nalukoola oli mukwano gwange naye nina ensonga erinnya lyo ndiraba wano. Naga omukyalo yangoba ne mugamba ate 15 nti yangoba nga nakateekako emu ate 65 nanga nti natunda naye wangambira nti ziwoono bazize wano yatunda bagula anti awo wendi details sizimanyi naye mugundi mweziri. Ne mugamba ate 9.2 zayogerako. Nagamba siraje kankubuuze manyi ayogera bulungi mpola siraje kankubuuze ekibuuzo ky'ettima. Senga omuntu akutwala mu hoteli n'akugulira engege n'olyamu eriiso limu oba oziiza omusango. Ne mugamba nedda. Interpretation gye nafuna Nalukoola ku sente ziri yali akoliiso waliwo ababba esinga 9.2 nze kakati baba oli bwaga nti waziri atukoze mulimu noga nti wangoba ate nombuuza nti nze bangulira engege yamugulira ngege mu hoteli yawa oli ali mu America ali mu Kampala era omukyala yayongeddeko n'agamba nti kale kakole hijja mu sente zange ziyabba Katonda amusasulemu ekimujyamu. Poza ali kuhijja kati gye yalaze. Musango gye gwamusanze simanyi oba yavuddeyo. Mu nsi mulimu fitina, mu nsi mulimu ebintu. Oyo yayina ensonga. Oyo yayina ensonga. Mukyala yayina ensonga. Kakasa tawaayiriza. Nalukoola omulabi wange omulungi omulala bamuyita Nasani. Nina ensonga ze mukolerako ez'ettaka eruweero. N'omuntu gwe mukolerako bamusibye. Yaŋŋamba nti ndi musanyufu nnyo okuba Nalukoola awangudde akalulu siri musiraamu ze Nasani. Naye engeri Muhammad gye yateekawo eddwaliro nange muwadde eddwaliro ne bakola MOU ya myaka 6. Kati omukyala we namutwalayo waliwo Nansi aliwo. Kati ate nabo batabuse oli Nasani ne uno. Ng'omukyala agamba nti waleese ebyobufuzi mu ddwaliro nze nsasula nvuemu. Kati nibagamba bakole ba auditor bagabane ebintu basharinge sene oyine bamusaba $15,000,000 no 15 naga nti auditor ki nga nedwaliro yakamala emyezi 5 15 zijje waso kumpewa accountability kati olutalo nalwo nduliko mu kulutaasa mwanyina w'omukyala wa military yangamye nze Nalukoola wabata ono yamenye ebintu muntu we nadduka bwatamukwata mugambe watajje mu buntu tugenda kwatagana kimilitary anti court martial yazzeemu. Yangamye ngambe Nalukoola nesa ndisobola mugamba kubanga akyali mu hijja naye Nasani namugambye eddwaliro liri yako omuliro nonya omuntu bazeemu ebintu mu bala ne
otwale eddala eddwaliro eddala bagenda kukole bafunye ekifo ekirala n'omujaasi yaŋŋambye ate mujaasi mukulu embuyaawo kati omuntu ayalonda Nalukoola njagala message kooti ensala ya kooti je katugambe nti ruling ya kooti message kije yabadde si ne Nalukoola gubatalonda akimanyi bamuwangula sayini bbiri esooka yagamba abajaasi bankoze ekizibu bakuba abalonzi ne banzijjako ki ekyo kigendero kyakunzijjako ki kyakunzijjako namusanga ne muzikiti namukwata mu ngalo nti waayi kati Nalukoola nambi tomulaba ye ayina kimuvuga si ye yagala omuntu oli yalonda Nalukoola yawulidde ruling ye ne yagirabye abe atuze atole entende kuba Nalukoola akyali MP paka nga kooti ejulirwamu emujjeeyo kuba awo tewali wajulira walala ate ne bwe mujjayo asobola okudda mu myezi gye tusigazza okuddamu okukola ki okulonda mu gwokubiri. Siraje President Museveni yetondedde abantu naddala aba Buganda. President Museveni naye akimanyi talina ensuubize yakola Abaganda manyi gwe wali awo ng'onyumiza obutabo bwo yabutwala era nolaba emessage nenga kati Siraje ndowooza musanyufu okwetonda kwa president buli omu yamwetondedde naddala aba mu Buganda ayina nkulabako gwe nga Siraje aluddewo olina byolaba nga yabyonoona intentionally ensonga lwaki kati ali mukola messaging ezo ekisookera ddala okwetonda kwa mu buntu naye okwetonda ng'okukoze leeti ng'olumiza abantu bangi olina okwetonda ng'olaga biki byonyiizizza ng'okoonako weetonda generally kati nange obutabo obaoŋŋambye nti neetondedde nze Museveni siyinza muwaabira kundyaza amaanya butabo bwe yatwala ng'agenda mu nsiko kubanga nkimanyi nabumuwa amaze okulangirira nti wemunziba akalulu nkola ki buli muntu yenna eyawagira omuyeekera yakuba jjada bw'ofiirwa oba bw'ofuna kyo kiba kikyo nange nakuba zaala okukkiriza ate nga tebwali bwange kati nze sirimu mu bateekwa kwetondera ekintu kyokka kyendaba kyeyakola leeti ate n'ateetonda naye nga nze namusonyiwa kyekyokukkiriza mukama wange David Senfuka okukola eddagala live mu kadomola ligende ku mutindo gw'ensi yonna naye nga amaze kulaba Aloni Masika agenda kuteekamu ssente nga ne Aloni Masika alina kyamwagalamu kuba yessalewo eri ku Trump ekyo n'agamba nja kuteekamu nange nkole ki ekyo yalwawo yayogerako emabega mu 2020 senior citizens abakubi ba Justice Wambuzi bamuwandiikidde teddagala lino lituwonyeza live mu kadomola n'asirika yatumako gundi oyo Dr. Diana si Diana Twine Nambatia si Nambatia yalikebera ku animal trial Monica Musenero naga tuwe contents tugenda tulikola ni nagamba mbawanti nga sinafuna bwa nanyini nga bagala kulinyaga kakati kino ekyokwetondera abantu ng'oli ne mukyalawo ng'okutte page 5 muzisomanga abasoma katikisimu abasoma esoma mu Kereziya kigambo ku kigambo bwe kibanga kyavudde ku ntobo ya mutima gwe ateekwa kukigobereza n'ebikolwa ayina bibi byakoze Buganda yabadde yetondera ki mbuuziza ayina ebibi by'amanyi ne byatamanyi gwolina by'omanyi okutwala ebintu bya Buganda nga notagaano obizzaayo ng'ate wagamba mwalagaana kubikola nga nakati bakyabanja obuwumbi n'obuwumbi nga buli lwogiro yagala bawaako kasammambiro bakwasize kalulu ekyo kibi ekyokubiri ng'abayindi wabawa ebintu byabwe byonna yabibawa byonna oyo omusajja asambagala bw'ati sente nazitwala ebweru ye Moses Ali ayagala bwa MP era badde mune mukalulu ka namukolako interview n'ensembyayo ekyo nangoba wamukolako interview ku bulamu bwe nakatabo k'empandiika similarities of Amin and Museveni asula mu Kampala wasanga makaga nage Kampala kakati wasembyayo kigambo ki nti yatwala sente ez'abandi jukira nayina amawulire okuva mu time ni gundi London Times n'amalala gagalaga nti Museveni yasasula sente abayindi bonna Eric Honorable Mutiaba
si Mutyaba Ibrahim Kasozi yali mu parliament ekisanja ekyo kyeyaliko yali ku kakiiko ky'abayindi lipooti ye gye nasomolako eraga nti abayindi bonna basasulwa ng'omwo mulimu n'ebizimbe property ezimu kati ezirimu omugagga yakafiirwa mutabani we Rajiv Sudiru nga n'ekitebe kya NRM we kiri abayindi bakisasula NRM neddamu n'ekigula property gyerina mu bukyamu ate nga mu bufu si mu butuufu wana awali Tangodoyi waliwo poloti eri awo nga ku Crested Towers kati bawolezaamu mmotoka gundi bajijja ku ttaka lya East African Property bibegiranga ne bagiddiza mu NRM gundi Mbabazi n'agamba bafunye billion simanyi meka okutandika flow simanyi 3 nga yesinga mu Uganda naye tewalina musingi ezo Mbabazi yavaako nga tazitubuulidde wezikolaze weziri kati obwo nabo buli ake kuba basolooza abagagga ne bateekamu n'ezaabwe ez'abamemba simanyi oba n'ez'omusolo mweziri ezo nazo ziri awo kati ebibi birina kukolwa ng'ogamba nina abantu benakola ki benasobya nina abantu bensibidde obwereere bate political prisoners bateebwe babadde bakayisa etteeka lya UPDF ningendako mu General Court Martial ng'omugenyi nafunye fayiro eziwerako ng'omugenyi mbaayo nga mugenyi ate gyenkola kakati nga mulimu fayiro mulimu omwana student bamusiba emyaka 2 emabega wajingamba ono yali avuga ababbi saji oyo bamusiba ne basajenti tawozangako nengamba omu ku bakungu awo nanga nti alinde kooti zigenda kuddamu kuba civilian okusinga ate zitagetinga Besigye nti walaba luyazze Nakawa bakomawo ne leero lubancha leero olwedde ya okusangwa tanseda kuma luyazze Nakawa bano bagala bivumbuka yozo gwebijambi yogwa tagisegirini bivumbuka ye prostitute agulimu yes nagamba twagala kusaba amendment mumpa nejjukira bagamba baweereze fayiro mu kooti za bulijjo baweerezayo 2 ya Besigye ne ya Aroni Kiza obujulizi wetwali mu maje bagamba webuli bonna lwaki tebabukwata ne babuwa kooti ya bulijjo wabanga bali sincere ekyokugamba nti abantu abajulizi abawozesa babeere qualified naye nga gwolonda just newebuuza ku Judicial Service Committee tekibafuula independent kuba bava mu kooti eyo emyaka 3 baddayo mu maje abalina okukola nti wenkola wano obulungi ne beerunda bo olaba ensala zaabwe era ziri independent anti kati Museveni asensedde because byonna ndabanga ebifaanagana asensedde ne Besigye ne Aroni atali ku misango giri eminene eyali awolereza omuntu naye oganye omujjako emisango ng'ate ensala ya kooti yali emukola ki ensala ya kooti yali egamba ng'ogyeko ey'omukyalo omu ku balamuzi 7 mulamuzi omu omukyala yali egamba nti tebateekwa ekigambo kyali should not be prosecuted in army courts ngakukyali bagamba nti n'emisango gino egy'abajaasi bwe gibanga girimu ebibonerezo by'okusiba amayisa n'okutta nayo gigendewa Owinido n'agamba nti bwe kiba kyetaagisa bateekewo division nga yo y'amagye nga bwe tulina land division nga bwe tulina commercial division nga bwe tulina criminal division nga bwe tulina corruption division anti-corruption nga bwe tulina ICD nga bwe tulina kooti ez'enjawulo n'eneebere division within ng'eri subordinate ku kooti zino ezawano Siraje kati okwetona kwa president okulaba otya kuli genuine president tabangako sinsiyaze banga lyemulabiddeko taliriyo mu bintu byenkola gyakola mu bintu actually yinze muyita nawolovu akyuka tafiira ku bbala limu twagendako n'abaana okumukavalinga empigi eyo
yakubayo laale nga yeetoolodde mpigi yonna n'agimalira ku district awo waliwo ekisaawe n'ayogera naye nagenda okulanga nti amukamiliyoni nga ndowooza mpulidde bubi n'ayogera n'akiddamu kati wetumala saawa ng'emu ab'amawulire be nali naga nti sirina sitole gye nfunye mu Museveni ka neddireyo eka nze naye bagamba nti nze bantumye sitole oba efaanana etya nengenda nkuba omutwe nti amukamiliyoni Museveni nakati wogugolinga kweguli ku monitor kati ebintu byayogerera kuba kamiliyoni obiraba nti bwakugamba nti ngenda Jinja Mutegere Masaka sijabaalaga kuno okwetonda abuzaabuza olaba embeera eriwo eraga nti omubiri gwe mukoowu gwe tomwetegerezanga waba mu kadaala nga bamuwerekera bwolekezi ng'olaba nga agenda okusindituka tewabula bene mubende sadi za Kiboga nga atwalaganya abavubuka abato mu kutambula nga bo badduka buddusi omulwadde naye afunamu akangubanguba n'akola kyakola naye mubirikiriza nti gusa eki kati atunula succession nga tagiraba mu muhoozi lwaki atunula succession nga tagiraba mu first lady gwayagala lwabooga omuko atunula succession actually woba olina eriisa eryokusatu Museveni succession agiraba musale ate Mawu yatugambye agiraba mu ye agiraba mwani ti Mawu yali mucu yali awo era abantu bamwala na BNRM abaddi wansi tagirengenda kulwayo yayagala dda wa president n'atondawo n'ekibiina nekigaana okwavula neyeteeka mu kuteesa n'ekkoni abeere omu ku bamediator ng'ayagala ekifo nekigaana n'atandikawo West Nile simanyi bikoze bitya nga nina WhatsApp booklet namba ng'akunga abakyoli bakomewo mu buyinza nakati abakyoli kibaliko bakomewa mu buyinza abakyoli kibaliko president yatuuka ekiseera n'abawa gundi oyo DPC IGP yafa oweyo engulu baga nti yafa katebe kutali masanyalaze mu nju nti lokeki n'abawa speaker kati n'abawa vice chairman n'abawa gundi chief justice kati ne batuula wamu lumu ne bagamba nti neffe tusobola kudda mu buyinza jjukira yalozaako ku buyinza baabwagala kati Siraji kati Mawu bwakugamba nti yali mu kyu akulimba oyo gwagenda okufukamira amuteeke abeere kalabalaba ku kulonda kwa DP si kituufu Siraji ekitali kituufu kiki si kituufu ekituufu kyekiki ekituufu basinkanye Sale ngali nani n'abanna DP byayogedde mu ddoboozi lye byabadde biki byadde byankulaakulana enkulaakulana egirawa Museveni okugaba PDM ayagala bakulaakulane walabayo abakulaakulana ku welfare creation oba ku youth ye ayagala kukusigala ng'akuwa obukunkumuka obeere ng'osuubirayo akalala ng'omwana w'omuliisaako abeere ng'akugoberera buli kiseera kaakati ekyo kitegeeza nti ono Mawu gyeyagenze oba salazze embalala oba tazze emiggo gijja kubeerayo naye nga giri supported by Sale Sale kyenkugambye nti asupportinga Mawu samusupportinga kuba president abasupportinga kuba werekerako okusigala mu ntebe gwali olabeko aba EU bano abadde wano ne balaba principal ne balaba Museveni ng'ate beetaagisa okugenda okulaba Sale atalina kifo mu gavumenti ne boogera ebigambo bibataayogedde wa Museveni oba obuyinza buli ggulu nti kyenkugambye nti buli ggulu naye woolitegeerera nti ye successor Sale yekka yasobola okugamba ku Museveni nti bannaye mutu manya ku muhoozi ate taata tasobola taata yennyini biological naga nti oyo ndowooza mutusaasire alabika alimu bino ebimere ebizungu biki alina ekigambo kyeyakozesezza nga kifaanana n'ekyo naye twetonda ate era tujja mukolako Museveni we yaganda okugamba nti social media zagira social tweets nze namukkiriza kubanga mulimu ebimu ebibeera ebituufu nze abaana bange sibafaako
kasita boogera kino kati ekyo kitegeeza n'akudefiningira ne lwaki yamutuuma Muhoozi to be a successor naye nga amugumaaza wano abeerewo bwe yagenda mu piraawo n'amugamba ddayo ku CDF n'amuyuwa kati amanyi alina obuyinza era yasobola okuddako yasobola okukola kyonna kyayagala naye ng'akimanyi with time ajja kuva mu ntebe oba endala naye aleseewaani. Ne famire yo giraba okubeera mu bukulembeze bwa Uganda mu myaka egijja. Famire ya Sale asobola tuvuga emyaka 3 n'ateekawo transition. Sale? Teyagenda kuba minisita n'amalako kubanga n'addayo. Ye yali afa kimu ekyamuzaayo n'okusoma ne muwala we. Nanze ndi fuseeko minisita. Era ne babumuwa. Abantu bonna abali wano mu Kampala abo ba politician ne ba council ne ba MP. Aba supportinga. Bagende wa Sale. Sale ye n'obuyinza obwa remote. Kati sente za government yakozesa zizi. Ebyo bibyo nejjukira nti ye presidential advisor. Presidential advisor ate yakuira operation. Omulimu gwe kugaggawaza abantu. Yagamba batakwatanga kusenda naawe osobola okugenda yenkya. Napa? Nakuwa. Bw'aba yagadde abamawulire abayimbi tabawadde. Abayimbi simanyi yabazuulamu. Paka lwe yagamba nti mulekeraawo nina abalala bennema okulaba kati mbakomezzaawo ajja kulondamu abatonotono tayinza bafiisa bonna abagenda okukola mu kalulu kano akakola ki ate kati njagalayo ki bwakuyita togenda Siraaji bwampita ngenda ne mubuulira nti waliwo abakuwaayiriza nti watereka abaana ba pulezidenti b'otamuwa ekyo ngenda ne bwaŋŋamba kati nti yatereka bavudde mu nsiko nga bakyali yabazaala nti bannagenda mu nsiko omu ye Joseph Kaguta n'abaana bawala omu yafuira Busoga ngendayo abo abaana Sala abamanyi tekugambye nti de ani Kadaga Kinene Ivan kojja wa Jennifer Musi yewandeetera nakyali mulamu mu nsi ne mbagamba mulete proof ne bayita DNA nga bazikola ku Sale kati njagala mba ngendayo kukakasa nti abawaayiriza ekyo kintwalayo ne bonkoera appointment enkya waliwo n'abantu bebalwana nabo abatamulaba nga bantuukirira nga bwe nga nti nyamba abatalaba genocide bamwagaza ki yajjanga ewaffe ne tumuyamba omulala baana ba Kisemba ali mu US babiri bambuulira bonna kuba omufulabirako tuyambe ettaka lyaffe yali yakulira poliisi mu Uganda Sale Buwembo oba Kisembo yali IGP abo abaana bonna bannoonya waliwo abasoma ne Muhoozi nga bamunoonya kati bwangamba mu butuufu nga tagenda kunjigiriza Luswayiri lwa Basale Olunyankole tebamulaba bwe banoonya ne bategeera bajja era bw'omujjukira obiwo oba musanyufu kituufu oba musanyufu naye tekisi kyakkatala nti olina n'okugenda mu mawulire n'ogaba amawulire nasoma naye munoonya mbuze ate ng'oba osuseewo kati omuntu ayise mu mawulire asobola okulaba pulezidenti mangu Rwejema teyalaba famire ye mutabani wa Rwejema teyagiraba bamwegaana maama we ne mufuno n'ava mu Bende n'ajja wano yagenda ate nze Rwanda nnonayo ki nagendangayo nga nkola mirimu gya KCC kati siina kye nnonayo yadde nayo mikwano gyange waliwo gye nomba muyita Smart twasulanga naye mu ruumu emu awo nga avuga mmotoka za Take Me Home zaali Costa nga zezisinga obungi ku NASA naye newunyisiza nti Siraaja togendangako wa Sale sigendangayo kati ate nkulinda kati njagala okugendayo ku lwabo abamunoonya abasooka be b'abaana abalala abamugamba nti yabakutulako netiwaaka nga naye yali abalabirira emabega nga ne pulezidenti amanyi kyabalabirira kati njagala nkakase bamuwaayiriza oba tebamuwa kuba nze ndi muzadde bw'okweka omwana wange oba onkoze bubi ate bw'omuzuula era oba onkoze ate interview yaki senga sibakuba mbyogera kakati olw'okuba abaana bali frustrated omwana Kadagala yasazeewo okumulaga nga mu 2021 amulage president nga ava mu North ajja mu Eastern ku presidential elections omwana lwe bamulongoosa omwana ne bamugoba mu nju namusanga juzi ekimotoka kye bakikondeddawo bakikwatiddawo emulago mbu yakona benzi y'omusajja empya
ngaba mwagaze emitwalo milioni emu emitwalo nsanvu omusajja alinamu emitwalo 10 nga nange sina ze muyamba kati lwaki omwana w'omuntu akulembedde ate nga muzadde alina n'abazzukulu tekiri proved kyenkugamba nti njagala agende abeegaana omwana mugambe noonya ekibanja awalala bano si bakuzaala otofunangayo bantu bakwesibako nti walinamu abaana naye nga abaana gokimanyi sibabo era bw'omunsibako mutwala nga adopted nebo ngamba nti wuyo wanjagalako omutwala kale muhiriji omugagga yayagala ku mukyalo omuddugavu namuzaalamu oba omwana oba n'atamuzaalamu ng'omwana ali kugaba bamuyita yeeyita mwana wa Karim nga nze nkola ku Dembe FM yali nnyini y'ebiseera ebyo ne mugamba sebe wange eriyo omwana akwesibako mugwe taatawe n'agamba oyo mwana muwulira naye si wange Karim ayogera Oluganda n'agamba mukazi we maama we namwagalako naye namusanga omuyindi omulala amuzaddemu ki omwana amuyita Eddie ne mugamba kakati nno muyambe ng'eyayagala ku ki kuba oyagala omukazi n'abaana obaagala nangamba nti ate oyabba obusimu nange zisobola kumugulira kasimu konze kati mwese namuwa obukadde obwo nampa nange emitwalo 4 nimumutwalira noyita emyezi 3 ng'akyali mu mberenge nimugawa kiki netakiuka omutuufu yansanga n'amabanja mangi nga sisobola kuba daily income kati mukyala wa Karim n'afa atali ono yali nanyini kya mutawaazi waliwo omulala era gwe yalina muddugavu abaddugavu yabawoomerwa wafa n'antuma Eddie kati Eddie yalwaninga estate zonna ne hoteli zonna ono yali abba obusimu n'okumulaba nange nsaba lukusa naye nga gwe wamulwanira naye era nga atera n'akulaba bw'oba oyagadde empeera nzisuubira wa Katonda oba osasudde sirajja omutima guno ogujjawa waliwo ebintu byoyingiramu nga kati ng'ebyo simayambu ono yesiba ku president ya muzaala nina omukyala bino byennanga nyamba abantu yangambye munaye ndi sergeant mu poliisi naye bantwalayo Kotido ate abaana bange basomera eno ate mwami wange muleke eno nja kudda nga afunye olubuto ate omwami afuna olubuto afunye omukazi nemuga nti kati procedure yeri etya mu poliisi nti owandikira gundi konze wandika ompeeko kopi mbadde ndi ku TV emu nensanga afande ng'ali mu area ye fande sewo nkwagala nange enamba yange yino kati we mukyala njagala kumuyambira awo obigaana nsobola n'omuyambira ewa igipi kuba yasembayo ate mu mateeka ga poliisi gwewandiikira ng'olina ekikugaana okugenda gy'oteekwa gye bakusindisa tomala gagaana kati omuyambira bwerere sente ani omukyala kati sente mu poliisi asula mu kasiisira sergeant agenda kuzijja kakati siraje bwe muyamba ne batamukyusa oba ne bamuteeka okumpimpi n'abaana be mba contented owa sente yona ali mu bugagga ate abana baŋŋamba ninoonya mirimu sirina mirimu mirimu tomanyi ozoba nga olinayo ka connection omuntu eyali agenda okuleetamu n'emirimu omutwalo gumu n'ekitundu ayina connection ne Elon Musk yandagako ebintu byakola nga biri mu IT ngagenda kuwa bannayuganda kakadde omutwalo gumu kitundu nga naye bakolera ku computers ate ezize nusu $600 ezo sente nyingi $600 buli n'agenda wa muganda wa president gwe bayita Toyota n'amusaba million 3 ebyo tominako bukakafu nkugambe petition njirina siraje nedda kirekere nze njogedde ku Toyota because boganti n'omuntu mulina nkola na appointment kulaba wa IT mu connecting kuba egyo 7 gyayagala emirimu boganti Toyota musanze leero Toyota amusangadde Toyota yapangisaako enju y'omusajja nga namwandu musajja jasi yafiira mu lutalo nampangisa oluvanyuma Toyota yapangisa nyumba y'omukazi n'agala ogitwala nempandika stories nakati mulina waali yali akola mu katale eggalo ne bagamba president agamba ono yayakola mu State House yo bamuwa sente z'enju mu mujje mu nyumba yaki y'omusajja Toyota mpita twogeremu anvuga ntwala mu Bank of Africa branch ya Wandegeya wenatuukawo n'ayingira mu kasengeze n'enzirukawo kati ye yali akuyita mwogeremu simanyi lwaki antwala mu banka yali ayagala kuwa sente ozitwalira omukyala talina ofiisi alina ofiisi nyingi ezimu zitwala n'abantu ebwe nasembayo mulaba nga azze ku mukolo
nga bayise President Museveni agulewo sub parish ekizimbe egaba ne yeteme milioni 5 nakati emyezi 6 tazisasulanga. Myezi 6 myaka 6. Myezi mitwalo yeteme milioni 5. Kati myezi emeka? Myezi 6 tazisasulanga. Myezi 6 myaka 6. Myezi 6. Tasasulanga. Ajasasula. Kati ngamba simanyi Toyota. Ne sodo mmanyi olaba mwogera. Soda iwabwe yeyisanga omuntu mulamu musanga ku boda ali akasooli. Omuntu mulamu nnyo ndabanyo obutambi bwe. Abantu baganda ba Museveni abamba bantu balamu. Sale toyinza mugamba nti sale nange era naye ndaba muntu mulamu. Kati bwabeera president abantu bonna bamukkiriza ne mmanyi family emukkiriza. Museveni abawonye omutabani ta respecting abantu abawonye omuko. Ayagala okuliira ku buko. Abawonye? Yadde ekintu kiri mu family ne ebibi bisingana. Sodo naye nalaba Sodo agamba mbu yetakwatanga ku sente za Museveni yali amuwaddeko milioni 10 ng'agenda kuwasa zezokka ze yali amuwadde. Nene sikakasa. Tukomaawo abantu baffe balaba. Wampuuga yaguddewo ekibiina bakiyita DA. Mpuuga tunaamukolako olala. Tukole eddakiika 4. Tukole eddakiika 5. Era tukole Mpuuga. Mpuuga teyaguddewo kibiina. Kale bakoze omukago. Yaguze ekibiina. Yakiguze nena ubadde ne sekretary general w'ekibiina ekyo nga ngamba tebatunze kibiina. Ebyo byonna ebyatuuka ku Democratic Front ku people power. Bijja kutuuka ne ku bano. Webiri ku bano kuva ku people power badda mu kibiina ekyafuuka Nuupu ekyakibalama. Ne bagenda mu kooti ne bagenda mu katoko ebyokulonda ne bagenda wa n'amwegaana n'amala ne bamusiba ne bakola ki kati kibalama toyinza muyita wano najja yadda abantu. Bonna bavuga mpenkoni abasinga bamanyi bana bamanyi nedda nga nekibalama mwali sikituufu bakola ki bavuga gaali Kagombe tubeera naye olumwajja wano tulikodinga program ne motoka gyavuga emusikako amafuta esika nagamba esikidde bwayise wenjire sse n'alinya ka boda era abadde namukomera ebiseera ebyo namugamba naye bangamba bafuna ssente kubanga nze bangamba nti bafuna ssente naye ngenda okupepeta nga basajja tebafuna ssente. Kati eza Mpuuga lwaki wazikkiriza nti yazifuna? Sente chiza Mpuuga za nakiri. Ebitaano. Bitu babiraba ntino biri ku gundi nti yafuna ssente. Yazifuna? Yazifuna. Bakuba yali azeegaaye. Amanyi waliwo embeera Mpuuga oyo yalina ebizibu mu data mine. Dine somero liri mu kisenyisenyi awo nga nali ngenda diwandiikako naye nga ndaba ti story tengasa. Nagendayo nange nga bampisa olumu naye. Kati ebizibu ebyo byamuleeta mu kanyigo ate omuntu asinga okuyamba ab'ebizibu. Anita. Ku parliament yawo. Naye nga president amanyako. Amugamba this man like the other one needs a bail out. Bwe bamugatta n'abantu aba bonna bali prominent. Ngomu kubali prominent ye mutabani wa Beni Kiwanuka Kajimu bali baagala bail out. Kajimu ono gwe wakolako story nga munoonya wawe baazika Beni. Kati ono sente bazisasula kumalawo bizibu bya data mine. Asobola kubanga teyakwata koziwera 10. Data mine bali yiye nono wa CBS. Kakati nkubuulira nti ebyo byebizibu ebya Mpuuga yalina bail out. Kiwanuka yalina bail out nga yali sente nga batwala amataka g'obusika nga ate Masaka ono Regina yagala mujja kumujjako kifunduka era Masaka Regina yawambayo ng'ono asigaza wane e Lubaga bwe bajja ekimotoka Lukwago kiyawamba mbu akitwale mu museum Lukwago Road Mayor. Kakati bwe nkola investigation zange nenkizuula nti baagala kulya sente nga naye omwana ono omuto Sara last born wa Kiwanuka tubaleeta oluvannyuma ne bamulaga kati bamutaddeeko bamusosodde. Nze ng'omuyambi nafuna penetration nempandiika ebbaluwa nenkola ne program sente ezo tebazibawanga ng'eza Mpuuga zaabuwa bw'ali kwata omwana oyo n'amuteeka mu family bajja zimuwa naye kati ennyumba baagikoonye. Ne sente za Mpuuga zibawera milioni 5 bino bye bayita mu parliament obusimu bwabwe. Kyekyo kyennyini kyenkugamba nange ebitaano ze njogera. Tegeza ffe twayogereranga musajja nga already abadde n'ebizibu. N'abamu baali bamugamba nti lwaki teyabawaako. Naye nga naye teyalyako. Kakati ebyo byebizibu bya bail out. Data mine yagisigaza agirina eri mu ngalo ze. Weeri. Kati bwe kitandika bwe kityo kye bagenda okufunamu ekisooka Museveni yafunamu kuba ebibiina gye bikoma okwetemamu
FDC Katonga, FDC Wani, DP Lulume, DP Mau, Nupu Principal, Nupu Mpuga, eyo na Nupu. Eba ukanya bitono ni okusenga byetololera ku cash. You advise Mpuga okujja kuba president. Tabusobola atagenda ku edabwa wanabugenda kajja kugwa nga principal bagenda okugwa. Alina kubeera ku kibiina kye bwalwana nafuna yabo baka basooka abasatu. Senze IPC yaza iPod abaziriya. Abasembere ku luseniya. No is no bana bayimupiira abasatu baba bateeka yakaki. Ate naye ekyamukungu bwalwana ennyo nga NRM gyekakasade gyamulwana ajja kirya. Kinene nnyo bajja muteekako omuntu omunafu. So asofuna ya Bedi Bwanika. Ate ebagala yeye nafuna. Bagala najja. Ne wajja Kakembo Mbwate kamwa. Aha. No Entebbe. Nati ye Kakembo Mbwate kamwa Entebbe. Na no wa Masaka City. Juliet Kakande. Waliwona abasirise waliwo omukyala Brenda Mubuusabuusa. Nowe mukono omukyala. Kakati bwalwana ekyo kimumalira okutuuka ku lujjuliro. So si kutwala Ntebbe. Opposition nga bayimiridde teyina capacity etwala Ntebbe ku Museveni. Asobola okutwala Entebbe n'amuggyako ateekwa kuba within NRM. Bobi Wine tasobola kujjako Museveni. Tasobola. Nawo ate tomala mbantu maanyi kuwagizi Bobi Wine bwayina. Waliwo ebintu by'osaagiramu. Deputy President in charge of Buganda agamba tulwana kufuna ababaka 10 mu Buganda. But kyawandikibwa mu byefuzi bya Uganda nti olina kusooka kufuna ababaka bangi okubeera okufuna obwa president. Kyekugambye nti target yandibadde bw'oba tosobola kulya mutwe nalukoola gwayogerako nti olya muliiso. Oyagala kyenkira. Oteekwa kubanga ojja kuwoomerwa supu. Tojja kuwoomerwa liiso lyangege, tojja kuwoomerwa bigenderako na busomi bulimu. So tomu advising akujja kuba president. Tomu advising okunoonya ku babaka ba parliament afune kaseera. Then era ne NUP naye ejja kuba mu mbuzi ne principal ina capacity eri obwa Lord Mayor. Principal ki? Wa NUP obo bwa MP wonna wayagala. Abulina Siraje oli mukama wange nze nkugamba kimanyimu ekiri ate soogera obero omutyobodde. Ani atyoboolani? Kubanga oli yavuganya kuba president nafuna bulumini. Abedi Bwani kati yavuganyako. Yafuna bumeka. Tali MP. Ani amufudde MP Abedi? Befudde. Ateganya omuntu akola bwomu. NUP mukiseera ekyo yali efuula omuntu yenna. Etaba kuba bwalya by election ne bakola by election ezisenga nga bali wamu bonna bawangulawo. Bwe bazze nga beetemamu ebunyolo egindi simanyi wonna bagudde paka Kisolo. Kitegeeza nti olina okumanya nti agali awamu toteekwa kuba mukwano gwa gwa Mpuuga okukolagana naye okujjako Museveni. Olina kumanya kibaawula oba muli bibiina bingi ne muleeta candidate ogwo. Newe baleeta Mpuuga gundi principal yekka. Bonna nga bavuddemu ebibiina byonna ne bigamba tuli mabeggawa. Museveni adduka mu kalulu. Siraje tukomye wano. Tujja kutandikira olunaku lulala kuume atakumira mpeera.